Okulwanagana kuno kubaluse oluvanyuma lw'abavuzi b'obugaali okuva mu klabu ezenjawulo okuli Tropical Hit, Mubende, Luweero, Iganga ne Jinja okeera ku Lubiri okwewandiisa okusobola okweta mpaka za National Cycling Championships eziteekebwa ekibiina ekidukannya omuzannyo gw'obugaali mu ggwanga ekya Uganda Cycling Association buli mwaka. Wabula bano kibabuuseeko oluvannyuma lw'okugaanibwa okwetaba mu mpaka zino nga bategesi bagamba batuuse ng'eggaali zimaze okusimbula sekonda 6 ekintu kye bawakanyizza olwo n'enguumi n'eramula. Bannantemeka w'omuzannyo guno okubadde David Matovu bagambye nti okugaanibwa okwetaba mu mpaka zino baate baweereddwa akakisa kulwanira bikopo byabwe bye bawangula omwaka oguwedde. Kyokka Uganda Cycling Association egamba ono yagobwa dda mu muzannyo guno lwa mawagali. Zimanyi nga abazanyi b'amaanyi kumpa abazanyi nga 15 b'amaanyi kuva mu makilabu kuva nga Mbalala kuva Jinja kuva Luweero ne Kampala wenyini kabezivaayo kuva Mityana kilabu zone gatukola ki tuzimanyi twabiwulidde saa 9 za kiro nga ffe bapulo bennyini abalwanire ku ebifo ebisooke bisatu fena nga tukoze eki tutuliiwo otwaliza munga champion wa defending champion Matovu naye tabatakoze ki wenyini tategedde gaya ate ng'asula katwe nga wenyini wasula wenyini we balaba wasula bategeka omuzannyo ogutali mu mateeka abazannyi abalungi babaleka ne batwala abatali balungi olw'okuba abafamire zaabwe era n'olwaleero nze abavuzi abasinga twetabye mu national champion lwa nsonga eyo. Katonda alina kye yandowoozesezza nti empisa kintu kikulu ne tunoonya ku budget kino ekikopo tuteeka okikaba kubanga tekiriiko asinze kya mpisa. Mu mpaka zino abavuzi badde bakuvuga emirundi 15 okwetooloola Ring Road kyokka amangu aziyimiriziddwa okusobola okwewala okuyiwa omusaayi. Wabula abategesi balangiridde nga bagenda okuddamu okuteeka empaka z'omwaka guno mu bbanga eritali lya wala. Oluvanyuma lw'eggaali zino okuyimirizibwa kabadde kaseera kazibu eri Sam Muwonge akulira Uganda Cycling Association bw'abuze katono okwoza ku mmunye olw'empaka zaategese okuyiika. Tulaba eggaali nga tuzinyumya naye nnyungula amaziga olw'omuzannyo guno okulaba nga tutandise okufuna bakiri mu lulu nga bo baagala kunoonya ssente. Yes, cycling alimu business naye oyingidde oti. Ate Superintendent w'e Police Station Nsomba Hassan awezenga wagenda okukwata abo bonna abeenyigidde mu kikolwa kino kuba kimenya mateeka. Era ntwala omukisa guno okutegeeza oyo yenna abadde emabega w'ekikolwa kino tetugenda kutuula butuuzi tumutunuulire. Okusika omugwa kuno mu Bugaali kwatandika emabegako nga klabu ezeetaba mu muzannyo